Zigenzo okwera ssaawa 3 ez'okumakya nga kkooti y'entuŋŋamo yeebulunguddwa ab'eŋŋanda awamu n'abawagizi ba minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu n'abakozi Mwesigwa Rukutana okulaba omuntu waabwe ng'aleetebwa mu kkooti wabula bano tebakkiriziddwa kuyingira munda. Weziweredde ssaawa 4:30 minisita Mwesigwa Rukutana aleeteddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi era ayingiziddwa butereevu munda mu kkooti omutakkiriziddwa bannamawulire. Minisita Rukutana avunaanibwa emisango 7 omuli okugezaako okutta omuntu, okukozesa obubi emmundu, okwonoona ebintu n'emisango emirala. Omulamuzi Sarah Mponye Kolya yabadde mu mitambo gy'omusango guno. Olunaku olwaleero bannamateeka ba minisita Rukutana babadde baleese okusaba kwabwe omulamuzi akkiriza ayimbulwe kakalu ka kkooti kubanga embeera ye si nnungi kale nga yeetaaga obujjanjabi obw'amangu ddala. Ababadde bazze okweyimirira minisita Rukutana kubaddeko omubaka wa Igara East Michael Mawanda, Jim Muhwezi, Robert Kabonero ne Haji Ali Mutebi. Wabula omulamuzi Sarah Mponye agobye okusaba kw'okweyimirira Rukutana era takkiriziddwa kwewozaako butereevu nazzibwayo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Bannamateeka ba Rukutana bategeezezza nga bwe batali bamativu n'ensalawo y'omulamuzi wabula bakugumiikiriza okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omulamuzi lw'abawadde okuddamu okuwaayo okusaba kwabwe kubanga ddembe ly'abuntu omuntu okweyimirirwa kakalu ka kkooti. Twabataddeyo okusaba kwa Mwesigwa nti bamute awoze ng'ava waka naye tekisobose. Omulamuzi agambye nti amutadde 15 bw'agenda kusalamu naye ndowooza ku lwange sikyawa vunaana tekiri fair kuye ng'omusabe kubanga ekigendererwa ky'okusaba okuyimirirwa kyakuva waka ng'owoza omusango kati bw'omwongerayo n'ogamba nti sigenda kusalamu leero kuye nga applicant nga honorable abatafunyeemu ate iteeka limugamba nti osabe okuyimirirwa kubanga tolina musango mpaka bw'ogukkiriza oba nga basanga ng'ogulina. Owen Mulangira akulidde mu bannamateeka be ategeezezza nti bakulondoola ensonga lwaki abakwatibwa ne minisita Rukutana tebannaba kuleetebwa mu kkooti newankubadde essaawa 48 eziragibwa mu mateeka zaayiseeko dda. Carlton Scovia Nakamya ne Catherine Namugerwa, BBS Telefina, Gambuuze mu ddiro lyo.